Tega kodi van tugende kweli. Mkwale. Genda bocha. Nataka kujistura nyuma. Kwaja kamata mzuri. Kwa process ya kutoa amekata kamba. Sini yazi. Wewe. Nataka unga ndani. Hakuna, tunatoa kamba. Tunaenda. Ante voyo. Nijira bana. Yani amubala. Mugasa akasinga okukolera. Musajja ngambye bw'osindika nga nawe osindika. Ringa chambalo cha. Enoka. Abasajja. Unaona? You see how we do it? Funga. Hii mdomo tumefunga. Mtu mmoja kuja bebe Kuja. Fine. Twende kumanya. So let's be cautious and cooperative. I want 5 meters. Mbago kuiga paka sawa nyasa tunya zifulume wabwenu ndoza n'omwana ono yamukwatira musaawa ezo ogenda okulaba zaali sawa ngameka nana kitundu yali mu ambushi yali erinze nti erinde kubanga yali eraba nti abaana bakola ki bazanyirawo waliwo abantu bosanga nga bali mu mazzi baloba ng'amazzi ga muno ate ng'omanyi mulimu ekisolo mu mazzi obuvunanyizibwa bwe mbagamba nti sooka weedifending nga tolowooza ku gavumenti okuyamba kajja kunaabira mu nnyanja abaana bajja kusenawa n'amazzi nekola ki neeteegeraawo eyinza n'okuteega ennaku 3 ejo olaba eyo kozi terina amaanyi gadduka nti egenda kweyigira so ebeera mu ambushi. Obuweerero bwe tusinza okufuna nga ffe abakulembeze nti abantu baffe babadde bayogera bingingi nga balaba gavumenti eyinza obutateekawoko ku mbeera etaasa bantu naye at least nti goonya ezo nazo kati nzikiriza nze nti oba oli awo zinaasobola okwekwekera ddala obutaddamu nnyo kutambula kubanga nawe nga bw'omanyi nti bwe baba balina we bakutte eggoonya nga we zibadde zirina beesi kulwanagana okubeera awo mu kugijjayo mu mazzi endala zifunamu okutya tulowooza nti tuyinza okifunamu obuweerero. Taga tulwanagana na muntu ogwo asinga munne yatwala kyasikula amazzi sikuliramu n'omusenyu nemmanya kituufu waliwo ekimukutte naye tekyanneeraga kumanya kintu kyekyo ekimutwala mpola nanga kwendi ekitwala mu mazzi amawanvu naye bwe natuuka mu mazzi amawanvu nendaba nga mutuufu nnemereddwa aye nange nga ndaba amazzi mawanvu sisobola kukola ki kubaako kyenyinza kukola nti oba mutaasa kyenva mmuta
n'embuga nenzira mu Balama munnaye natunula musajja wange akimutwala mpola mpola neŋŋamba bannaye Mukama. Kale abaana baali bamaze okunnyuka nga bava mu kulima ne maama waabwe ne bamwibbako ne bagenda banaabeko ku Balama. Bwe batyo baali bakyanaaba Goonya nekwatako omu era n'alaajana n'agamba baalo ekintu kinkutte kati munne n'agezaako kumukwata amusike asika ne Goonya bwesika asika ne Goonya bwesika ayitwala buziba munne n'alemererwa ng'alaba yeeyongera mu mazzi mawanvu n'amuta oli n'amugamba ekintu kintutte era nekimutwala akankano tuno. Kati tuwulira bulungi nnyo kubanga tuwulira essanyu ly'amaanyi okulaba mututte ebisolo bino bibadde bijja kugenda mu maaso n'okulya abaana bafe abalala kubanga abaana tuyina abazzukulu tuyina kati tuwulira essanyu lingi. Mwebale nnyo mwebale. Yes, tulina essuubi nti olaba basobodde okukwatayo gye tulabyeko. Tulina essuubi nti basobola okukwata endala naye tetumanyi omwana oyo tumufuna Goonya esobola okujja naye oba tumufunye tutya kubanga bano aba Wildlife bo bazze kituufu bazze okukwata Goonya naye kye twebuuza Goonya yakutte omwana esobola okuvaayo naye oba enaavaayo yokka. So kati ekituufu tetukimanyi ffe tuli awo tulinda bulinzi na kuwulira bye batugamba. Nange Burhani Sengendo. Ani? Burhani Sengendo. Nga ndi mutuuze w'emisonzi. Pozi twebaza ekitongole kiyimuso okututeekamu ssente okujja tuyambako olw'omulimu guno abaana baffe engeri gye zitandise okukwata abaana baffe. Naye tubadde tusaba gavumenti etwongereyo abantu baffe abadde bazira okukola ku mulimu ogwo bajje bongere kuba Goonya zikyali nnyingi. Tuwulira essanyu ddene nnyo kubanga mututaasiza kinene kubanga etutta omwana naye ffenna eyinza tumalawo naye Mukama yeebale ne gavumenti tugyebaza kubanga ekoze omulimu ogwo gwonna kubanga mututuusiza ekintu ekyo gitukwatira. Abazadde tubagamba ekigambo kintu ky'okulagajjalira abaana ebyo okuzannyira ku mwalo okubatuma mulimu obudde obuteetaagisa baana kugenda ku mazzi. Wano baatuwa zigundi zinaikonto abaana bave ku mazzi abaana naikonto bazinonengawa banone obudomola banone naikonto zaffe zikola bulungi. Mubaka yatuwa ebikozesebwa tetulaba lwaki ante babatuma ku mwalo be batuleetera ebizibu ebyo naye kale dawe chance eyinza okujja n'omukulu n'emukwata tekijja nti lwa mwana kubanga omukulu oliyo yatusomeseza n'agamba nti mubaamu yeebanga yasoba ekola omulimu omukyamu. Si buli muntu nti abamuzi wa misango mubaamu omwonoonyi. Ekyo nakyo tugenda nakyo naye nga kyetaaga abazadde tukuume abaana obutagenda ku nnyanja. Kwasinga twali tulina essuubi twandigaanye muno tulina okukuuma mpaka gye bujja tuyinza okufuna ku ssuubi naye munaye Goonya gundi ebyennyanja bwe bizaalira Goonya bazireke zibeere ate kirala si buli Goonya nti eri omuntu mubeeramu Goonya emu yeekwata n'etwala endala ne zirya. So tebalina kweraliikirira nti Goonya zigenda kubeera nga zibalya nakola ki bwe bakola bye tubagambye nti balekerawo okuvubira eri mu breeding area y'ebyennyanja tezijja bibalya. Ate Goonya si buli Goonya nti eri abantu wabeeramu Goonya emu nga bw'olaba mu bantu mubeeramu ow'emize emibi akola ki abeera mu bantu ate n'akola emize emibi. So it is the same thing ne Goonya bwe zibeera.
Tugende.